Hello everyone, this is Grace Remy. Send videos zange. Lelo, it is quite special. I was supposed to do this video when you guys made 10k followers, but today I've checked, you guys are 13.8k followers. Oh, thank you. Thank you guys for loving me. I appreciate. But they're busy. Mutufuna yagala okola yo video. Naye mbadde busy nga talent empuuba. But for a good cause. Mwebale nnyo bambi. 13.8k followers. Omulala ayinza ogamba bannange. Omuwala nga alina amaalo. People have millions of followers. But they're not saying anything. Yes. Meow says something. I appreciate my followers. Thank you for loving me. Abatamanyi mpitibwa Grace Remy nkola ne band eyitibwa Saxo Flames band. My band, I love my band. You guys, you can still check it out here on TikTok. It is Saxo Flames 256. It is a band of bavubuka. Tuli mu myaka 17 I'm kidding. Anyways, it is a band tukola ku kintu kyonna nga kirimu ekigambo party. Bw'obanga olina omukolo, njogera ku kwanjula, mbaga, engagement, anniversary, kasiki, kukyala, baptism, graduation, get together. Banange weetuli. Ffe tetukola ku nnyimbe za kufiirwa. Naye ekintu kyonna kirimu vibe. Vibe. Saxo Flames band. Tuinako ba client wano ku TikTok. Next, I'm very sure I'll mention you guys next time if it is okay with you. Their faces I've seen, like 4 of them. Ngabavudo bava no ku TikTok. Chanjaga TikTok. TikTok is the platform of great opportunities. Chances jagala konti oja client baja main box olina kugamba Grace, how are your charges? Ne mutesa. I've had clients batwedeko ku graduations kwanjula ate bambina mwe mikwano abatwedde ku mirimu banangene mongera okutu recommending mu mikwano jamwe ebirala banange obamba we kuchi mbawe kuchirenzoli munyweko banange. You guys are the best. Bambi mwebale kutwagaliza. Mwebale. Oyina bala. Ngoyagala bandi nechamulaba clients bo akawungezi. Saxo Flames weri. We make sure we value your money. Hotel. Oyina hotel. Ngoyagala bandi egenda kuwaka music. Akajja mu klasi y'abantu bolina. Fe tuli bavubuka nga bwengambye mu kusooka. But tuli bavubuka bakuze n'abantu ab'enjawulo. Tulina bakadde baffe. So tumanyi bakadde baffe music kikachi gwe tulina okubawa. Tulina emyaka gyaffe. We know exactly naffe emyaka gyaffe gye kyagala. Kwegamba ffe tetusosola tetwesitaza. Abatumanyi mutumanyi. Abatumanyi mutumanyi ffe tetwesitaza. Tubawa, we give you exactly kyobela wa imagines mutwe. Obadde okimanyi nti tukola n'obulango. Anti sawa yabba kuba business maaso. Obadde okimanyi tukola n'obulango. Kati waliwo agenda okuwakana. But in my next video, I'm going to show you what I mean. Tukola n'obulango. Tobere eyo ng'olina business yo. Omanyi ffe ba client baffe nga namwe mutuwagira ne mujja ne mugamba no, I'll you guys njagala mwe Saxo Flames. So kati naffe client waffe ojja ne business yo abamanyi mumanyi. Ojja ne business yo ne tukulangirako kuba munange tomanya. Fenga naffe woba tuwadde ku mulimu naffe we make sure naffe tusala egeze nawe ekintu kyonna ekiyitawo. So my followers bw'obanga olina business tomanya inzo kubanga ebuzeemu Grace Remy yekka. Nakulanga ekintu kitambula. Bw'obanga olina business yo nga wali agadde tukulangireko. Nkulangireko me myself. Nakyo nkikola. Nkola obulango. Nkola obulango. Nina nange okwekubira akalango.
nange nkola obulango nenga nyimba ne band eyitibwa Saxo Flames Band. Kakati ninao wana akayimba kange kemade njagala sikange, disclaimer, but I enjoy this song. Akayimba kano kasa message semakula yali akayimbira abawagizi be. Banange mwebale kutwagira nange ngambye kankabawe namwe kabanyumire papa nkwagala nnyo webale kuyimba kayimba akali mu ndowooza yange right now. Like this song explains everything I have in my mind. Today I've come because I'm very grateful to you guys. Bambi mwebale kutwagala, mwebale kunjagala nze ng'omuntu. Akayimba kano bambi kabanyumire. Mwebale bambi. Thank you my people. Mukama badizewo. Thank you my fans. Mwebale. Thank you my people. Katona. Hey. Thank you my friends. Thank you, thank you, thank you. Saxo Flames Band, the party amplifiers. If you don't know the band, this band Saxo Flames, you're missing out. Tunonyeko obamba telo contacts wano. Yeah? Ayagala band gena mu comment section nonyako nkwe contacts. Okay? To collect business together. We make you happy. Kabatumide mwebale mutulabiride. Oh, waliwo webigana omanyi omuziki gw'ekyanga abawagizi bange bwe sibeebaza mmwe mbandika loga bange mwebale. Thank you my people. Katonda abadizewo banange mukama abadizewo mwebale nnyo okutwagala. Nsigadde nze Grace Femi and I work with the Saxo Flames Band.